Bana bwawangalya side zaawo ne mwana mwala Afrika nsonti mwase bulungi wano wetuli mu UAE obudde bwa ku makya nnyo naye ebbugu mulingi nnyo Uganda zikyali ssaawa 2 wano tuli mu ssaawa 3 ku makya naye ebbugu mulingi nnyo ligenda lyeyongera bwabajja mu myezi gino gw'omukaaga ogw'omusanvu gw'omunana ogw'omwenda ogw'okutuusa ogw'ekkumi ebbugu mulibeerawo lingi nnyo naye nnyo okutegeeza nti tuli mu kibuga kye bayita Dubai omanyi UAE ekolebwa ebibuga ebyenjawulo tulina Sharjah tulina Abu Dhabi ekibuga ekikulu ekitwala UAE tulina ebibuga ebyenjawulo naye olunaku olwaleero ndi mu wano bayitawo Dubai Marina abasinga bajja okulya obulamu naddala kati nga buli Friday tugenda mu weekend obulamu babulira wano essanyu libeera wano abakuba pate abatambulira ku maato nga bwolaba wano bannayuganda ab'enjawulo mbasanzeewoko nga banyumirwa ebintu ebyenjawulo bikolebwa mu kifo kino naddala abaddigize wano wendi nina muganda wange abadde kuno akabanga akawera nja atuwayemuko dakiika nga 2 program simula kanyolo tuche ogamba otyo mukulu yeri muganda wange amanya gaffe kanfutereza akantu kano amanya gaffe tata amanya Mustafa Kasuja Mugadya kuno ku Dubai omaze ko banga ki Dubai si banga dene nnyo emyaka giringanga 2 n'okusoba mu katono ya wewa omuntu bwawulira ekyeyo mu Dubai oba mu UAE awulira ebintu ebyenjawulo abasinga bagamba nti obulamu si bwangu mu UAE bwenga gwe obusanzo otyo oluvannyuma lw'emyaka gino 2 wakati mu kino ekibugu mu kyemukoleramu UAE obulamu nga omanya ebintu byensi osobola ofuna omukisa ne bukwanguyira naye ng'egyo emikisa mitono abagifuna bukalubamukko bakusooka ne bukusunya ku mbeera y'obudde obudde bubi nnyo musala mungi ddala mu myezi gino kyetugenzeemu naye tetwajja kucakala twajja kunoonya ssente ate ssente togenda gisanga kaweweefu okola mulimu kimuno mu UAE ni mu restaurant ndi mu mmere Pombo African restaurant ye restaurant gyenkoleramu mu Dubai okola ngani mu restaurant nkolanga waiter yeah omulimu guno gwaba waiter biseera bisinga tulaba bawala gubangwira mangu gwe mulenzi ogukwasaganyiza otukulayika nti omalako abawala gubangwira naye ate abamu ne gubalemerera mangu kubanga omulimu gwa restaurant ng'oli waitress guba muzibu nnyo kuba ofuna challenge nyingi ate okusinga ate kunze omulenzi kyosanga abamu batono abawezaawo omwaka kuba emyaka 3 ate nga awandigambye nti abawala gubanguyira okitegeera naye ng'ate bw'obanga omanyi kye wajja okola kyolina okubeerako Uganda wali okola mulimu ki Uganda nali musajja musuubuzi nali musuubuzi wa nkoko gwe mulimu gwe nali nkola nga nsuula enkoko Uganda ojje wano mulimu gw'okusuula enkoko mbeera muganda wange ekwata mu covid yatukwata ebiseera ebyo covid ng'akuta erudda n'erudda embeera nejja bwetyo kakana nebijjawo ebito nga binkasuse Dubai mu mmere ate biki byewanyumiriza mu kujja mu Dubai kukola ku kyeyo nga gwe omuvubuka Dubai gye nandibadde nenyumirizaamuko ozibuka ku maaso obongo bweyozaako kale kwegamba tekifaanagana nga kyekimu nga asigadde Kampala naye ng'ate tenandigambye tosigala kyekimu nga asigadde Kampala ne wobanga ozize Dubai nomalayo mwaka gumu noddayo Kampala tosobola sigala kyekimu nga asigadde Kampala atatambuddeeko omuntu yali omuvubuka ali e Kampala nga naye yandyagadde okulabika nti asitula ajja Dubai okukola omwa magezi ki omuntu ali e Kampala yandyagadde okusitula okujja Dubai Dubai si mwangu naye buli omu aba n'omukisa gwe ekitegeera kasita osalawo Mungu n'akuyamba n'akukwatirako kyetaaga oba oyise mu kampani kati oba otambudde nga kinoomu nga nze bwe natambula olina woyitidde naye nga emirimu mu Dubai mizibu emirimu mu Dubai mizibu gyakufuna nga omanyi ebintu bya Katonda so Mungu asobola okuwa omukisa n'ova e Kampala nga automatic ogidde ku mulimu ate n'otuukawo n'ogusanga okitegeera naye osobola okujja tosobola nze kyesandibadde nkuwagira tova Dubai kujja gamba nti ojje ova Uganda ojje Dubai ng'oze kunoonya mulimu oba toyitidde mu kampani ogira ogumiikiriza oyogedde ku kintu kya kampani twogereko kuba Dubai tuliranye ekintu kyaba agents ababba abaana amabajjako ssente ne batuuka eno ne babonaabona kyo kiri kitya wano ng'omwana atuuse wano
ba agent babbi naye byonna bya Katonda kubanga mulimu bye bakolera ebamu be babba ate oba olina kusaba busabe Mukama Katonda n'akuteeka ku mutuufu abatuufu mwe bali nga nakuwa ekyo kimwalagaana oba kale n'akigezaako naye nekigaana bugaanyi nga naawe okiraba nti agezezaako kigaanyi naye ate ne bwamu ne companies ate enzibi nga ba agenti babba bubbi baana n'akutuusa mu Dubai n'akuwa akatanda ka mwezi gumu ekinene nnyo n'otaddamu namulaba n'otandika okupambana Dubai naye nga mulimu kampani mweziti entuufu lwakuba nzibuza kufuna eri mama taata mama gyali ewaka mama gyali waleka family gwe ng'omukulu family gyeri ewaka obulamu obukwasaganya otya wakati nga toli na family yo bulamu bukalubamu bukaluba naye oba omanye ekyakujja ku family eno jja kuba bulina okukalubamukko kuba tegiba mirembe myereere eri bannayuganda batula ku BBS Refine essaawa zino oba kakibo balekera nga gwe munnayuganda ayiiza mu Dubai bafaani baffe kyenyinza obbagamba mu Dubai yo nsi nzibu ate nsi yakola obanga wajja kukola amasanyu ge gasingamu obungi oyinza okakana ngo maze emyaka 5 nga tolina nakyoziza Kampala naye ng'oba omanyi ovudde Kampala ng'oze kukola amasanyu oba olina ogeesalako omanyi ekyakuleeta osobola okuddayo Kampala nekiwanona amanya Mustafa Kasujja Mugadya obutereevu ku BBS Refine ensongo ziwulidde bulungi nnyo gwe munnayuganda atulaba naddala bannayuganda bawangalira mulumu ntera okujjamu nnyo ne ku mulundi guno nasazeewo ne ng'akanzi gye mwera bwembanzi gyemu nfunayo munnayuganda omu ne tuwayamu ne omukisa ne tunyumyamu bingi byayitamu wano nga bali mu Saimo ensongo zimanyi bulungi bwe tujja eno obulamu bwa njawulo nnyo ng'oli eno ne Uganda hafi naawe otera otambula muko ne mukama wange Dr. Kwevu naye kamba sibuli wano weekend ennungi olunaku lwakusa wano tukwatagana ndowooza wiiki ejja nze nkyali wano mpita ayitamu mu bannayuganda b'enjawulo twayamu nze Devotion Matovu Katonda n'ensi yange wangaala ayi maaso moji kale tuyanze bannange belated birthday njagala gitwala eri wa muwala wange ali awo Seeko wa Mpombo ne sister wange anti Seeko abeera mukoddomi sister aba muganda wange kati omwana aba muwala wange jo babadde ku boat cruise owa Mpombo